LMTV. Let's go fast. For LMTV tukulamusizako je baleka emirimu gyotuusako engalo amanya ganga kutuusako eno program bagita tukakase Mulwali bampitali diabetes nga bulijjo nengo nako olwaleero ntambuliddeko emmengo ngenze kubuuza ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka abazaana ba Kabaka bonna ngenda kunyumyako ko nabo nengo nako olwaleero ngenda nyumyako n'aba boda omulamwa gw'olwaleero program bagita tukakase Mulwali nga bweli tukakase Mulwali onakulolwa lero nda kunyumyako n'aba boda batubuulire mazima ddala lwaki abaana balega amabeere ne babamalako emirembe babakwata Mukiwatto abalala batugambako edda nti empiso zibafumita nengawo wennyini ndina omukulu Sir Lawrence yakubba ekifaananyi ekirungi bwekityo asangira ku King Montage awe nankulabye mbitaala kasito salamu awe nyini yakwata emikolo akubba ekifaananyi ekirungi nga bwondaba nnyirira akikuba ate ye n'akisusaako naye nga mukwano lwaleero nyina omwewami gwe nnengera njagala ntandika naye awe nyini temuvaawo katubuuzeko n'omwami tweyongereyo. Wa LMTV tukulamusizzaako gye baleko emirimu gyokola olunaku olwaleero tutambuliddeko mmengo nga tugenda tubuuza ku baboda mpola naye ng'omulamwa gw'olwaleero ababoda baweeka abaana nga bapisa amabeere nga batudde biri ebyalagirwa kyokka nga bwamuvuga buli wamukuba mukanya nga amukoonako mukulu tukulamusizzaako. Kale nnyabo amannya gaffe Sekanjako Vincent ovugirawo mvugira ku Hamwe town. Ku Hamwe Sekanjako Vincent omulamwa gw'olwaleero aba boda muvuga abawala okugeza nga sayizi zaffe nga tupise ebbeere nga tutudde biri ebyalagirwa nga buli wankoona mukanya nga nkukoonako owulira otyo owulira bulungi owulira bubi. Kale kisinziira gw'embeera mpeese ne kumbe gusooka okuba nga gwamwegombye naye ng'ate era mukadde ako yadde mba nnakwegombye nsobola okukyuka mu kale ku mbeera naye ekimala ne kiggweerawo ate mba nnakolaki kubanga mba ndi ku mulimu. Osobola mugamba yakagambo nti munnange kino na kino oba obyerekereza n'osirika busirisi. Ekyo nsobola okigamba ti munnaye mpulira tondese bulungi buli sonta wangudde naye ekigwere kuba nti mba ndi ku mulimu mba sisobola kukikwataganya nti ate ensonga nzongereyo kati anko bw'obeera tosobola kimugamba nogaa kati sigenda sobola kimugamba naye mpulira omubiri gwagadde omubiri ogwo gudda gutya mu nteeko ng'ate ne woogenda okuyitira okitegeera ne woogenda oyitira era ogenda kufuna omuwala omulala gw'ogenda okuweeka era naye akola ekyo ekimu ogenda okuddayo waka ng'owulira oti. Omuwala oyo gwe mba ngenda okuddamu okusiŋŋaana kisinziira so si buli omu kyagenda kunkoonako nve mu mbeera. Nammwe mweroboza? Yes, tweroboza. Nga twabagambye nti tuli ku mulamwa gwaffe abasajja ba boda bafuna ebizibu by'amaanyi bagenda ne baweeka abaana nga bapisa amabeere ate nakuzina abaana bakola obubina ati agenda n'amuweeka n'amuvuga agenda okumuyisa wali mu ky'omulubigi nga tategeera naye nga tubafeffetta mpola tusisinkanye omukulu omu agenda tubuuzaako tweyongereyo n'omulamwa gwaffe mu maaso. Mukulu tukulamusizzaako. Nange mbalamusiza wannyawo balekola tugezaako. Amannya gaffe? Amannya gange nze Kanaakulya Charles. Kanaakulya Charles ovugirawa? Mvugira wano ku Masengere. Ku Masengere. Omulimu gwa boda guno gumazeemu bbanga ki? Nagumalamu emyaka 2. Emyaka 2? Kakati mukulu wani Kanaakulya Charles. Mukulu Kanaakulya. Kakati mukulu Kanaakulya omulamwa gwaffe ogw'olwaleero abaana bagenda ne bapika ebbeere abaana nga bambadde bwapetayiza n'ogenda omuteeka ku piki n'omuvuga nga buli lw'omukuba muhampu ng'akwekoonako buli lw'omukuba muhampu ng'akwekoonako owulira otya muli. Olunaku lweggulo nyina gwe navuze ne nkwata ne mu mugongo ne ngamba banfumisa empiso ne ngamba nti banfumisa empiso kati bwe navutuusa ku ampusi. Empiso yabadde empiso kika ki eyo? Yadde ebbeere naye nga mpulira nga nfumisa empiso. Wangi taata. Kati bwe nasibye ku ampusi nanneekoonako nanfumita empiso ne ngamba nti kino kiki kyendiko era bwe nayimira ne nsooka niyimire ne muga nti maama mu kaleego omwo mulimu ki? Nakugamba atya? Nagamba tewali eno lino bbeere lyange. Wangi taata. Ne mugamba ebbeere eriyo nga likalubabula ataddamu kapeera
wataddemu ki nakugamba atya ngamba nti beere lye ava waka agenda ku mulimu yadde agenda kumutaasa kafeera awo wakavuga abantu bameka oba olunaku ovuga abantu bameka bakujja mu mbeera abanzijja mu mbeera nsijja kugamba nti nvuga bwe bati kuba nti abaana abobuwala tuvuga bangi ate era ebiseera ebisinga abaana bawala basinga okulinnya bodaboda okusinga abasajja omulimu gwa boda guno ogumazeemu bbanga kina bizibu ki byogufunyemu noga abaana abawala bantuusa ku kino ekizibu siri kyerabira ebizibu byensinza okufuna mu mulimu gwa bodaboda abasinga obungi nve waka leero nengangenda kuvuga basajja bokka nengenda okwekanga ate nga ku basajja abantu 10 benvuze nvuzeeko 8 bakazi naye nga abasinga obungi bonna buli akwekoonako abanga alina kyakulekera okulekera ki mukama wange kulekera amafumu eno mu mugongo kati ate ebiseera ebisinga mulimu abamu boolaba nga ye bamala okutuusa omukyala wabadde amutuusa nolaba nga amuwa ssente naye nga asigadde amutunuulira paka kuyingira mu kizimbe nokati babano balya mmere kinjima abaana bange wakakwanamu abawala bameka mu mulimu gwa bodaboda nogwo ogamba owaayo ebikwata biraze byo byankwatirayo nze sikwanangamu okujjako abankwanyemu bo bakwana bisi abakazi nga baagala ababoda olwo babaagalako ki sente zaabwe zibeerawo layira zabuliwo teziriko zosamala kunoonya wabula mukulu kanaakulyo nnyumidde nze sifunangayo omuntu alinga ggwe lindako katono bodaboda ogimazeemu bbanga ki bodaboda eno ndi myaka nga 7 myaka 7 mbwakakwanamu abawala bameka mu bwa bodaboda bwa bodaboda sijja kugamba sikwanangamu muwala yenna oli mufumbo ndi mufumbo nnyabo okakasa wamugjawo omukyala kyala namugja emutiyana kyagala otugamba watandika ovuga boda ng'olina mukyalawo yes ekyo bwe kirayi naye emirimu gye nali nkola nenjivaamu nenzira mu bodaboda sante wemuba mubawo abawala musumululira ddala waleti temwesumuluza sumuluza anti abasinga nze nagambye nze sikwana nze bankwana bukwanyi abakazi be bankwana kati olwaleero bakazibidde bakeredde okumakya okuva kati bakankwana basatu nesina nowomu gwe nakkirizaako banange bambe mwetereze mukuluka nakuli oli mufumbo ndi mufumbo abaana bameka n'omukyala ndi musajja muganda abaana sinababala sinafuna budde bwe babala wangi ssebo sinafuna budde babala ng'omusajja omuganda naye nga abakazi bakwana bakusumbuwa abakazi bankwana era kyesinza okusinga mu mulimu gwa bodaboda kyesinza okusangamu ekizibu bakazi kunkwana bannange naye nga lwaki bawala bannange mukwana abasajja nga bako omulanga gwenkubira abakazi abadde basuubira abadde baagala bonna abakazi abadde baagala okunkwana okutandika na leero tebaddamu abakazi kunkwana bandeke ndi mufumbo bagamba amannya go amanya gange nze kanakulya kyalisi ennyabo bakwesonyiwiredde banneesonyiwa abakazi temuddamu kunkwana bannange kati watyanga kwanye naawe omulaba muggo pulinti omwana ayimiridde n'ogaana naye bannange bye ebigwa tebiraze gavumenti yerimanya balikebera mu fayiro gavumenti ati abasinga obungi tuve waka nga tunoonya ssente ate abakazi bakwana ate nga baagala obawe ssente kyekisinga bbanne ne baba ate mbadde mmanyi abakazi bw'aba akwanya omusajja nti nno nti omukazi alina okuwa omusajja ate awo bikyuka bitya kati bali baba bakulumuko nga si sayizi yange abasobola okumpa bankwana nga tebaagala nze mbawe abakulumu abo babeera mu sayizi nga sayizi ki myaka ki egyo babeera mu myaka nga 7 kudda waggulu 6 katonda wange ng'olwoyo ng'akwagaza kiye gwe gwakwana ng'olina emeka mpezeza ndowooza 3 mu 5 olowooza bulowooza nati sinabuuza ku maama wange singa oba ofunye obuzibu ne mukyala we waka n'osanga kyana kiwala mwana wa ssebo nga kyayise ebbeere ebbina nga liri eri naye nga buli woogira n'olowooza engeri gye mwayombyemu ng'owulira oyagala okikola oti olwo nga yagenze yanobye obanga olwanobye kyokka ate nekyogambyeko kikkiriza nga tagenda kudda nga n'okudda ajja kudda naye ebigwa tebiraze kuba ensonga ezo tuzigonjola n'amala nadda amala nakomawo kale osobola okufunamu kubanga soyinza okikozesa kale obusungu nogamba naye antume twakyankalanye yagenze waabe naye kino kankikozesa obusungu kanneeyenga omusajja naye nga musigenze mumuwasa nti ngenda mumuwasa nemanya nteeza mama abaana nakomawo ewaka
naye nga lwaki mubeera mutuzannyirako bwe mutyo nga mmanyi temugenda tuwasa ate ne mutusuubiza nga we mugenda otwagala ennyo ne mutusuubiza nga we tuli ba black beauty banewo osanga brown ate ye n'okisussa ate nga togenda nakuwasa mwana w'abandi ekintu ekyo kiri kitya ate oba obeera onobye kati nze oyagala nkole ntya olwedde mbadde mbeera naawe weekyanze ogenze ono gw'okwanye ono gw'oba ovuga bw'omukwana n'omusussa nnyo n'omugamba notandika omugamba nze olaba mukyala wange akola bwati ne bwati nze kyovola mukyala wange yantama nze era mukyala wange simanya nze era biki nange neŋŋuma ne ŋŋamba omuntu gwe ndiko mutuufu nga temuli batuufu lwaki mutubonyaabonya ate ebyo nze mba sisobola byogera mukyala wange akola bwati kuba naawe oli mukazi nkyotema ne nfuna omupya ngende nga njogere enkola ya mukulu lwaso n'omuzi n'oyo atema otema nenfuna omulala nagenda nga nkola bintu buli agenze nga mwogera onabadde akola kino weekityo paka namalako bwe kyoyagala okuŋŋamba ebyo tobikola sisobola bikola wakavuga y'abakyala bameka boogamba guno omuwendo gwaliwo we navugira omwaka bwe guti bano abakyala bo baali balala nnyo bakyala bameka ng'ombuuza mu bbanga ki mu bbanga limaze mu pikipiki bbanga lyomaze mu pikipiki abakazi abalungi ekisooka bangi ddagala nnamu bayitirivu nga bw'okyogedde abakazi bali Kampala wano baaka gamba kino oba kiri bagamba ffe wetuddeyo ne batukwana ne twesudiya tuli ku byaffe abakyala abalungi bangi ate abakkiririzaawo abakyala bano wemuba mubakwana ne babakalubiriza bbanga ki okukkiriza w'omugambira nti kati mukwanidde ebbanga bwe riti naye ate ayanguye waliwo abanguwa batugamba mbu waliwo abanguwa n'abalwawo ku bonna aliwo asinga okuba omulungi kati kino kankigambe nga nze omuntu bwe nkwana omukazi wiiki neewera mba nategedde dda oba ananjagala oba tanjagale experience eyo wagijjawo era wabiyiga otya nze si ku bodaboda wabula kiri mu nze ng'omuntu olina experience so si piki kati kankubuuze bw'onkwana katugeze ensula namugongo onkwanye muneeno ngamba Lydia mwana gwe nkwegombye biki bwe mba nyina wendaga nenkukubira onyanguyira oba okalu nga mbadde nkwanye kisinziira ekifo mwembandi obanga siri bize kimba sobola okuvuga lwaki mba sikuvuga obulaba ne amafuta agogabala otya amafuta asobola okuba nga oli mukwano gwange nga tinnakusiimye lwaki mba sigavuga nga toyina kyakkola mwe abakazi muli okuweebwa kikyo kimanyi kitegedde abasajja bagenda ne beehunza n'omugamba mpaayo ekyetaano n'agamba ekyaki nga nkuwaza ki wankoledde ki omusajja wuuno akyogedde abakazi tulina kola kikaddemu ng'otunudde mu kamera muliwo okuweebwa obulaba nnaye olunaku olwaleero kyoba omanya twakoleddeko nokumpi newasa abasajja kabaka tuli Mmengo tunyumyamu n'ababodaboda nemukuluka nakulya bwatyo bwakutegeezeza tugenda musaba atumire ku mukyala n'abaana tumale tweyongereyo mpolampola nga tugenda tubabuuza kuba kyali bangi buli omu ayina emboozi ey'enjawulo bakazi mmwe mwetereeze mulekerawo okwana abasajja wamma batumire ntumiddeko nnyo bakyala bange bonna gye bali bonna bali bameka nga bana obwedda tumanya ali omu yandibadde omu naye kati nabana abankwana abamu nabo kangezeeko batumira nkwadde sinabakkiriza simwe abatusa ku sitetasi ne twerabammwe era njala kufunayo ka meeting lumu tulewali ku bimuli bya Bulange mpita abakyala bonna abanjagala nabo bannasobola obbabala Mukama Katonda wange n'omusajja amalamu amanyi oba tonnafumbira oyinza okwekuba mutima n'ogamba ye nnoonya ki ayinza okuba omu ku abo bagenda okujja tannafumbirwa wenja okulonderamu ddala nkakase ddala nti ono noono ensazeewo okusigaza mbadde ngamba mukyala mukulu ennamba akyagikutte nti era ye tosobola nammwogerako akyagikutte ennamba ne munnange ebikwata ebiraze nyinza okutuka kati olwaleero nze era nkubiriza abasajja bonna nkubiriza abasajja mwenna abatannawasa nti lwowasiza omukazi kololo nyinyi tosula waka omukazi ategere ndi wazze si wakuzajja bannange abalabi ba LM TV bannange abalabi ba LM TV eno bagiyita tukakase mu lwali amazima ddala kati tuli mu lwali abaddiremu akagambo aka bw'ateekwa omuntu ku sitetasi naddala abakyala tumulaba ffenna oba yeeraba yekka
bw'oteeka omuntu ku status omukyala tumulaba ffenna oba yeeraba yekka mwena mumulaba bwe mba mutaddeko mwena mumulaba kwegamba gwe omutima gwakaluba tegulina bitengo omutima gwange mugumu nnyo bakakase mu lwali nti olina iron heart omutima ogwange mugumu naye nkubiriza abavubuka basajja bannange lwowasiza omukazi tosula waka ate osula mu bidongo oba osula nanti kati labayo ennaku zino kafyu yajja bwe tuva ku kya kafyu ennaku zino tetukyakuba bibaala nga luli tetukyasula mu kiraabu omuwa magezi kyasule ku street bibaala tebakyabikuba mpozi ewammwe naye ffe gye tubeera bakakase mu lwali nti ewammwe mubiku ffe waffe gye tubeera ebibaala ebidongo tubikubira ddala era naye ku sande nadde ewaka 12 twali mu kidongo eyo kololo edongo tubikuba mpozi edongo tubikuba mpozi ewammwe eyo naye newaffe ebidongo tubikubira ddala ewammwe wa gye mubikuba ssebo gye tubeera mu lockdown eyo nga tugenda eno muba mu bendawuni bwe tuba twagala kukyagwira kujja ku maasa ku mane zaffe kujja ku sente zaffe nga tuyiga n'emunyonyi eyo zikololo zino zirubaga mmengo ebidongo gibibaayo era tubikubira ddala kyokka mugunywa nga muyina n'abasirikale ababakuumi anti baggala amabala tebaggalangako kunywa tulaba emmotoka za bbiya nga zezisinga okutambula tulaba emmotoka za bbiya nga zezisinga obungi mu Kampala oza ziba zigutwalawa okay nga tumaliriza nga tufundikira njagala otumire ku mukyalawo oŋŋambye oli mufumbo n'abaana bo nze nkwerekereze omuŋŋambireyo obugambo bw'oluzungu kamu bubiri bebi omusange ng'ekyeggulo nga kyo kapetaiza akambalidde ddala mukyala wange ye Kasalini baby I love you nkwagala nnyo sweet baby I love you nkwagala nnyo sweet gwe mukyala wange omu bwati mama Irene gumu ogusemba mu luzungu omutumire kubanga ono omusajja alina laavu nze ansusseeko mukyala wange Kasalini baby I love you so much mama Irene omu bwati tuli myaka giri 7 muyina abaana bameka babiri gwe nkutadde sikuzzaako omukono omulabi banne mukama wange katukwerekereze ye emboozi ye badde mpoomu naye nsiibuliraako ku mukyalawo tweyongereyo n'olwekyo nga mmaliriza ntumidde nnyo mukyala wange Nakakembo Agnes nti nkwagaliza birungi byereere bano boolowooza bano abankwana abo tebakulumya mutima era bwe mbakwana bwe baba bankwanye bikomaawo ennyini bwe tuba tusisinkanye ayino nkitegeera naye nga bannange omukulu bw'atyo bw'ayogedde ye tetugenda muzzaako mukono bannaye nagambye olwaleero tulina ffeffetta ba Boda ate leero tukoleredde kumpi ne Ssaabasajja Kabaka tukoledde Mmengo naye ngeno pulogulaamu bagiyita tukakase mu lwali nina omukulu gwe njagala okuddako wabula ate ye alabika musufu osinga ku gwenvaako tunulako wali eri amannya go amannya agange nze Mubiru Gerard wani Mubiru Gerard omulimu gwa Boda ogumazeemu bbanga ki myaka mingi myaka nga 8 challenge ki gy'ogusanzeemu nogahana na omulimu gwa Boda gulimu eno challenge gye ngusanzeemu genda n'ofuna abasaabaze ngaabo olumu omubuze olumu talina ssente n'aduuka mu kkubo ngaawo n'akuwa olumu ssente nnene kyokka nga yakitegedde agenda okulinnya boda ng'agenda kulinnya layisi n'akuwa 5 kati omulamwa gw'olwaleero abaana bapika amabeere Kampala wano abaana bakoze obubi ne Kampala n'atuula ku Boda n'ogamba kyo kino naye nga ye neezisasula ayinza okuba tazinaamu naye ng'amanyi omubiri gwe gusobola omweyimirira tuwulire mukola ekintu ekikulu ebyo byonna babikola naye nze sibigenderako nze mba njagala ssente kiba kyandeese okukola ziba ssente ekiba kyakuleesa okukola ziba ssente singa agaano zikuwa omukolera kyate nga mukyala naawe omulaba mukyala nga tolina nakyakumukolera omanyi singa oba omuntu tagenda kukuwa ssente toddaawo kaayana naye omuleka n'ofuna omulala katonda akusasula gwe kyogamba tofunangayo bakwana abankwana batya batugambye mbw abakazi bakwanira ddala ababoda mbw ababoda akasente kammwe kabaawo ku myaka gy'olina toyinza kuŋŋamba nti tofunanga yakusiiya ate toli musajja mubi wanje simulabangako njibuza emyaka naye sinabirabako ebyo tobirabangako mpozi nga biri kwabo abavuga ekiro
Goli wa misana. Nze nkoma misana. Sawa nga me. Na bichi tunu mba na nyise. Tugambe tukakase Mulwali oba nammwe wamwe ebibala bigule. Bala mulimu z'abanene nzigule naawe. Bala z'abanene nzigule. Mulanga kigwa okubira gavumenti etutaase tujje waka. Gavumenti ete bonna olaba yataama bala g'abanene. N'ag'abalala bagati bakole basobole okugenda okukola ssente. Tumira ku mukyala w'onkute. Tumidde mukyala wange akalanzi masituula. Wagala nnyo. Bannange omukulu bw'atyo bw'abadde tugenda kweyongerayo mpola nagambye olwaleero twakoledde Mmengo tubuuza ku babodaboda b'Emmengo tugenda kubalamusaako tugenda kubafefeta mpola nga batunyumiza ku biki mazima ddala bye bayitamu ababoda nno nabo balina ebizibu mbadde mumanyi batakisi bokka nti waaba omuwala aweereza kondakita ssente engalo ne zigondagonda n'ababoda babifuna bw'atyo bw'atugambye ye ku myaka gy'alina tebamukwanangako naye nga tweyongerayo mpola nnyina omusajja gwennengedde Haji njagala tumubuuzeeko Swaba anyumye bitya Swaba ogamba otya tewali nyabo gyebaleko kale nyabo webalekola nange bwenti eddiini nga y'amaanyi eri amaanyi munaye nti eddiini zaale Swaba omulimu guno gumazeemu bbanga ki ogw'okuvuga booda omulimu guno ngumazeemu emyaka 21 emyaka 21 wagitandika mwaka ki ogwo 12 challenge ki gy'ogusanzeemu ngusanzeemu nti munaye wooyagalira wonna ng'olina piki wooyagalira woofuniraako okulya omugenyi ne waba akyadde nga tolinawo wadde kasente waka kasita ogifulumye ewaka ku ssaawa 7 baba bafumba amatooke n'ennyama omulamwa gw'olwaleero tukakase Mulwali ye program omulamwa gw'olwaleero abaana abawala e Kampala wano bejjumbidde okuleega amabeere n'okusiba obubina bali bayitiridde buli lw'omukuba mukanya n'omubuusaamu bw'oti nga koonako owulira otya mba mpulira bulungi kuba munnaye nange mba mpulira bulungi olw'ensonga nti munnaye omukazi aliwo kubeera nga omusajja buli lwamukoonako aba awulira bulungi n'omusajja bwali lwabeera nga akoona ku mukazi aba awulira bulungi ekitegeeza ekintu ekyo omukyagala nammwe mukyenyumirizaamu tukyenyumizamu kisinzira ku mabeere kyagakoonyeeko waliyo agakulukuta oba toyagalira ddala gakoona eriyo agakulukuta eriyo gano agakyajja gakyajinga gatya ago ge gabbeki ago gennyini goyogerako eriyo ago agayimirira ebbeere eryayimirira buli likukoonako naye muli ofuna feeling erikukoonako wangi ssebo olwo feeling ejja etya muli mwonna wali wonna era ejja kuba kati ffe abamu tulinga abaliko bajjajja kuba kati buli lwonkoonako nga bajjajja eno batandika okukyankalana sooka oŋŋambe buli we bakoonako nga mutaka ayitaba wangi ssebo naddala kyova olaba kati kiba kirungi nnyo omukazi bwankwata mu kiwato simugaana olw'okuba ekiwato kiba ky'abakazi bonna naye omusajja bwankwatamu nina omugaana kuba ekiwato si ky'abasajja wanange ababodaboda b'Emmengo ate bo bazimmenye wangi taata omukazi buli lwankwata mu kiwato mba nfuna feeling olwo zijja zitya abannyonnyole okusinziira bwakutte eriyo abakwatamu ne bayisa omukono paka ku charging system olwo ku charging system ng'anoonyaako kiyo eriwa charging system yiino wano echarginga buli simu yona yiino wano akachargingayo bameka abantu bena akacharginga sikyabamanya na muwendo bukosita nga 3 bujjula ate obwo oba ompadde na butono bannange nze mbabuli abantu b'Emmengo muli ku kizibu omulimu gwa boda guno abakyala bameka abakakwekwanira nze naye abankwanye be bangi nange benkwanye be bangi kuba amanya mangi gwempitiddwa mu mulimu muno abamu bampita ssanyu ly'abakyala abamu mpisoti yeesigamwa abamu mpisoti yeesigamwa abamu soda w'abakyala olwo soda w'abakyala livaawa bannyonnyole anti munnaye soda w'abakyala soda wa mirinda fruite ne fanta buli omu aba amuwoomerwa teri amunywako n'atamuwoomerwa ate ekintumya ssanyu ly'abakyala sina gwe ngenda naye mu byamukwano n'asigala ng'ali kyekimu wangi ssebo oyina vitamini kyoyo gwokuteeka munnaye ebyaffe nkola charging system kisinziira ekyajinga etya eyange eri ku direct katonda wange vitamini olabika gwobayiwawumu w'amaanyi sijja anti munnaye ffe abakazi tuba tumanyi nti abakazi kyemwagala tukimanyi
abakazi bibaagala bingi baagala nga biki baweeyo nga bibina niwobanga kugwe mukyala nnyabo nga gwe nze ayogera naawe nze amanya gange bampita bumaali waswa ntege ayeddira effumbe omulimu guno ngumazeemu ebbanga ddene n'abakazi ekyabantumya nti bantuma ssanyu ly'abakyala bintu bingi byenyinza okola ku mubiri gwo gwe kenyini nsobola okubuuza laavu ki gy'oyagala nina laavu 7 nina sitayiro 7 eza laavu olwo ziba zitya ezo zikutule nze gwe mwana gwate ompaludde zirime okimanyi oyinza okundeetera ekizibu nina kala 7 ogwa laavu nina sitayiro 62 wali omunnyonnyo ezaki eza sekisi ninayo kala 7 nga oba oyagala eya Kina-Uganda njekuwa olweyo yeba etya eno ey'okuva eno jamu ngoyo etandikirawo eya Kina-Uganda oba oyagala ey'ekizungu nayo njekuwa ey'ekizungu romansing mba nina okunoonya wonna nkutandika mpola nga timba gwegenda omumira wamma kulimba timba emire etya ssebo bannange ono alabika mu mizimu timba gwegenda omumire mutandika mpola emutandikira ku matu mu nnyindo mu maaso olwo mu matu eyo yonna timba atuuka timba nti obwongekko mbeera wena weenobeere ng'ogonze ekumire bulungi naye oli mufumbo ndi mufumbo nina omukyala n'abaana sitayiro nyingi nze nkugambye nina sitayiro 62 eza sitayiro kati ezo zonna sitayiro kyendala awo tuwayeyo endala 2 sitayiro nyingi kuba kati olaba omanyi lwaki abakazi bagamba nti baagala nnyo abayaaye omuyaaye aba alina laavu ne bwabeera naawe tabeera ku budde mbu alina ekizimbe kye kigenda kujja asigala ali naye ne bwawulira ekizimbe nga kiyidde nga mulimu niwabeera nawe nga muli mu laavu niwawulira mbwe owina eyidde oba kizimbe kikutta omuliro asigala ali naye mu byalaavu naye abagagga ebiseera ebisinga buli lwawulira ekizimbe nti kiyidde nebyalaavu aba abivaako kati sitayiro ki mukulu gye wali okozeeyo omukyala ye naawulira nga nembuli lyakwetamiddwa sitayiro nyingi kisinziira sayizi ki ey'omukazi gye nnina balimu ne sayizi kati naddala abakazi abatono nganze gy'omutwalako agigendako naye abakazi abanene si bali bakazi banene nti buli sitayiro gy'omutwalako agigendako kitegeeza bw'omusa emiranamira ajaayo bw'omusa emitwetwe ajaayo bw'omusa mu sayidisi ajaayo omukazi omutono buli sitayiro baba bagimutwalatwalako dda naye abakazi abanene si buli sitayiro nti baba bagibatwalako lwaki mutuyambe musale emibiri abakazi abanene munaye ssanyu lyabakyala abasinga ge bampita mu Mmengo muno nze ekisookera ddala obukulu omukazi omunene si buli sitayiro gy'omutwalako nti agigendako eriyo sitayiro abo abanene musinga batwala ku sitayiro ki sitayiro gyemanyi gyayinza okubuukako eyakabuzi tagikkiriza olwo ki ekimugaano gikkiriza anti omukazi baba tebagimukozesa nnyo naye kati abakazi abatono baba bagibakozesa nnyo abo abanene baagala sitayiro ky'okusinga abakazi abanene byetaaga mutwala mpola kwegamba si byalino byakuva eno kugwira kyova olaba nkugambye omuntu buli lwobeera ng'olina experience kati nze nina experience mu sekisi olw'okuba nti manya nti ono omukazi nina okumuwa sekisi bw'ati anaamunyumira ono sayizi bweti nina omuwa sekisi bw'ati simala gagwira bantu awo wennyini tumira babiri nkwerekereze nkuviireko ddala ntumira mukyala wange nakanywagi Aneti ng'asula Lungujja Kosovo mu kifo kibayita Geyeena nintumira mama ninako mukulu kwatamu kati mu bifo byonna mukyala wo wamunoonyeza musa mu Geyeena anti munnaye kyekifo kiri eba kiyita Geyeena kisangibwamu buli wa bulema ali mu ku nsi kuno muzibe w'amaaso mulema mukyala wo muzibe ne mukyala wo muzibe era munnaye era ng'alinga omuzibe olw'okuba nti geto yonna erina okubaamu buli kimu ky'abantu erina okubaamu abalamu erina okubaamu abalema naye era wadde nkiyita nti geto oba geto erina okubeeramu buli kimu si buli kimu nti tikibulamu
era gye tuli eyo tuwangalireyo Kosovo ne mukyala w'omuzibe ne mukyala wange bamuyita Nakanywaji anzalidde abaana mbeereddewo nga nze omuyaaye. obugambo bw'oluzungu obwo naye bw'anaawulira muwanewaaneko mu luzungu awo. Mukyala wange Nakanywaji, I love you so much. Nkwagala nnyo. Manyi nti munnaaye byonna byonna bibeerawo naye munnaaye nze wembeera eno nange mba nkulowoozaako nga gwe naye tuteesezza oluzungu. oluzungu olwo munnaaye oluzungu lulimamu enjawulo kuba oluzungu lwa Uganda si lwe lwa mu Amerika. Kati twogereremu olwa Amerika. Oluzungu lw'omu Amerika munnaaye bagamba safe house. Safe house kitegeeza omuntu omuteeka mu bantu ng'ali safe, naye ate wano mu Uganda bw'omuntu wamugamba nti ali mu safe house avaayo ng'akaaba, kitegeeza oluzungu lwa wano n'olwa Amerika lulimu enjawulo. Kale tukwerekereza tweyanziza okwogerako naawe naye ng'olunaku olwaleero mbaddeko ew'omukulu Ssaabasajja Kabaka, mbadde Mmengo nga nyumyako n'ababodaboda b'Emmengo. Hayi Ssaabasajja Kabaka awangaala mama n'abagere kwogerekera Obuganda ssanga lya Mbogaga n'abaana abawala okumansula Lydia Bekinga bulijjo wetyo we tutambudde. Mbadde n'omukulu Sir Lawrence ku kamera atakuuma mpeera abankuumire, sigenda kusukawaawo katukomaawo. Musigale bulungi, don't forget to subscribe, liking era commenting. Musigale bulungi, mweraba. LM TV temugyerabiranga, mugirabiranga ddala. LMTV. Let's go fast.